Ebinga tubitadde ku bbali nga tukyali mu ngeri ya munno mukabi ye munno ddala nate abasawo nga bakulembeddwa mu Kateeba Victor Senkulu w'ekitongole ekyo bavuddeyo mu ngeri ya nkusoledde omwoyo nga nakyombekedde akufumbira embaala ne baddukirira abasawo wamu n'abasomesa naddala bakozeddwa ekirwadde kya COVID-19 n'okubaawo ku bintu ebikozesebwa mwene embeera yakanayo cyane ebibeerwamu obukadde bw'ensimbi 4 birambirira Katobe nate mboozeeyo nga bwe bitambudde. Ekitongole ekya Sawo Uganda kidduukiridde abasomesa n'ebintu ebibaweereddwa nga bino bibalirirwamu ensimbi za Uganda obukadde 4 n'omusobyo. So nga Sawo Uganda tusazeewo okubaddiza okuba parkingira ku mmere kumpa okwetolera eggwanga wena butunaba nga tukomye weewo abatunaba nga tutuuseeko Mukama akibabalire abatunaba nga tutuuse tukyayigiriza okukola ng'osobola kukolera awafunda osobola kulimira awafunda ate n'ofunamu nnyo. Ebintu ebibaweereddwa bibaddemu emmere enkalu ebyokunywa obumyu n'ebirala. Bannange omulimu gwetukoledde nga tuba private teachers tetufunangayo omuntu kasuka nga tubeera mu local down muno yali atulowoozezzaako nga abasomesa ba private. N'olwekyo nsaba Mukama Katonda atwale maaso kampani eno eya Sawo Uganda. Investor ne Sawo Uganda Mukama abawe omukisa mukulaakulane mu buli kimu. Newo basuubiza zino sente z'abagundi balowooza kuba boda bokka n'abataxi naye ffe tetufunangayo tuli wano mu Wakiso naye twebaza omwami ono Okateeba okutugabirira. Ebirala babitutte e Makindye ku kitebe kya KCCA era ne bikwasibwa RCC wa Kampala ne biweebwa abasomesa mu division y'e Makindye. So ntwala omukisa guno okwebaza ekitongole kya Sawo Uganda olw'okubeera olw'okulumirirwa abasomesa baffe abasomesa mu masomero g'obwannannyini wano mu Makindye era tubeebaza olw'enkata gye mutukubye. Akulira ekitongole kya Sawo Uganda Kateeba Victor agamba nti kino bakikoze okuddiza ku bannayuganda. Millions 4.5 zitugenda okugaba mu bintu bino.